Kadama TV waliwo embeera etuuseewo wakati wa Kadaama ne boosi naye embeera eno etera okubeera nga etuukawo nnyo ku bakadaama ddala nga bakava e Uganda oluusi n'okubeera nga baluddewo nga baboosi bagamba nti bakadaama abamu bajja naye nga balina olusu olubi. Embeera eno simanyi butuufu bwayo naye nga baboosi oba bakadaama bangi nnyo abatugambye nti baboosi baba bagamba ekintu ekyo nti empunya yaabwe tebeera nnungi. Kadaama ono gwe ngenda okuleetera leero agenda kunnyonnyola nti obuzibu we butandikira oba we buva kubeera nga boosi we agamba alina olusu olubi. Amugamba mu kifo ky'okunaaba sabbuuni alina kunaaba na omo ate nga shampu gwe bamugulira oba shampu gwe bamugulira abaana be amuggyawo n'amukweka. So Kadaama agamba nti boosi okukweka shampu kibeera kibi era kye kimuleetera okubeera nga ayinza okubeera kale oba nga avaamu olusolo ate ye agamba taluwulira naye ye kyagamba tagenda kunaaba omo. Nga tuzzeeko emabega waliwo Kadaama yatugamba nti olusu olubi omuntu alugoba na omo. Kati simanyi oba boosi ono atya kugamba Kadaama nti naaba omo kuba olina omo yalina okuvumula olusu olubi. Tetulinaako evidence nti oba Kadaama alina olusu olubi oba taluyina kuba ebigambo bye tuwulira bigenda kuva wa Kadaama nga boosi naye tetufunye chance kubeera nga naye atubuulira sayidi ye. Oyinza okwesanga singa ne boosi abaddewo yalibadde atukakasa nti Kadaama ono mu butuufu alina olusu olubi. So Kadaama yatunnyonnyola nti omuntu bw'onaaba omo oba n'omunaabanga mu mwezi emirundi ebiri oba gumu oba esatu kiyambako okukendeeza olusu lw'obeera nalwo. Twabaleetera puroguramu eyo ne mubeera nga muwulira nga Kadaama ayogera n'abagamba n'okubeera nga ensenya y'amannyo omuntu bw'oba osenya amannyo n'abalagirira omuntu osenya otya amannyo. Waliwo bakadaama abajja nga babadde kale tebamanyidde ddala bakadaama bava mu byalo. Mumanyi takisi zigenda mu byalo ne zinoonya bakadaama. Oyinza okuvaayo kale tetujja kugamba nti tuli perfect naye tuyinza okugamba oyinza okuvaayo ng'olusu lwo si lulungi ng'amannyo tomanyi bwe bagasenya nga mubadde musenyesa buti nga ne Colgate tomanyi bamukozesa genda mu biyigo ng'ebiflashinga. Oyinza okubeera nga ovudde owaka nga mukozesa toys eza pit latrine. Naye waliwo weeks ezebbiri ezibeeraawo mu training e Uganda batera okubeera nga batraininga abaana zi washing machines toilet omuntu ogikozesa otya naye oluusi bakadaama ate abamu tebafuna chance eyo. Waliwo bakadaama nga yakukusibwa nga yava mu kyalo n'akukusibwa n'ayita e Kenya n'ava e Kenya n'agenda mu mawanga nga Oman kuba Oman tebakkirizaayo tebakyaliwo gundi contract between Oman ne Uganda. Kati omwana n'akukusibwa n'ava mu kyalo abadde akozesa toy ya kinnya pit latrine abadde akozesa buti oluusi okusenya n'abeera nga bw'atuuka n'abeera nga tafunye training nnungi afuna obuzibu ng'atuuse mu Bawarabu. So tugambe nti omuntu owunya ku gakali sijja gamba owunya naye ovaamu olusu olutali lulungi. Tubaleetera puroguramu zino mubeere nga muyiga mufunamu ekyokuggyamu. Omuntu bagamba nti olusu lwo olukuvaamu si lulungi soka weekyekinge olabe ddala kyayogerako kituufu kuba nze nkimanyi bw'oba ovaamu olusu olutali lulungi naawe kennyini oba weewulira n'owulira nga waliwo ekintu ekitali kituufu. So tokiwakanya wabula gezaako kubeera ng'ofuna amagezi. Jangu Kadaama TV owulirize bakadaama banno bo baakikola batya okubeera nga olusu olubavaako kuba mu reality era mulimu abantu nga olusu lwabwe olubavaamu si lulungi. So obuzibu bwa Kadaama ono bw'alina ne boosi we, boosi agamba avaamu akasu akatamusanyusa. Halo nnyabo oli Kadaama TV. Mr. Kadaama asize otya ssebo oli otya eyo? Amanya mpitibwa Julie nga nsinzidde mu ggwanga Saudi Arabia naye kinaaba kiŋŋambiddwa kyonna ku magezi ge nsaba nja gatwala bwonna bwonna mumpadde. Nakamala emyezi 19 mbula emyezi 5. Naye Mr. Kadaama olunaku lwajjo omukazi nga ngamba lumu yange ewunya nga ngamba fulumya ebikonta byo nga mbifulumya mbitwala ebweru nga bambulawo kapeti wansi nga bambula ne kakapeti akasooka wansi balekulazeeko kapeti yaabwe ennene
ng'agamba tewali kiriwo era esayidi yonna tewonya naye ne sayidi ewoweebaga weewawunya nga mugamba ye nze saagadde mukaayanya kuba olwedde enkola yaabwe okuŋŋamba nti mpunya nga ŋŋamba mmekenesingawo bulungi nnyo nga bwe yabadde akyagala nga tupanga bitto tukola tutya maama wantu nga nnongoosaawo bulungi nnyo nga bwe yabadde akyagala nga ye omuntu jjukira ajja muloomu yange n'atwala shampu wange buli kimu nze nkyegulira nagezaako nnyo okkaayana nabo nendaba nga omukazi kimuyisa bubi baana be bangulira ku bintu ng'anyeega nnyo nga ntulugunya ayagala mbyegulire nze nenkita nensaawo neegulira ebintu byange naye bw'ajja muloomu yange atwala shampu wange n'akulekerawo omukebe omukalu ensawo yange ajja n'agikwatamu olwedde ekyo kyo nkimanyi naye nze sinyega giraavuzi zange nagula giraavuzi nga nfa engalo zonna ziggwamu enjala ezo giraavuzi ajja n'aziyoola n'ensirika kati nafunamu obutakkaanya nabo nga mpula bintamye ne bazza ku ofiisi nengamba ddayo okoleyo emyezi ena gy'obulayo oddeeka bo baŋŋamba ena nengambula 5 nazala mukama wange tukkiriziganya nenkomawo nenkola kati eggula bweyangambye nti ebintu biwunya yampa sutikeesi ennene nga ŋŋamba ensawo zo gyewajja nayo neeyo n'ebintu byonna ebirimu biteeke emashini byozebwe bamugamba kati bwenasumuludde ensawo nangamba ensawo yeewunya engoye zo ziwunya jjukira engoye ezimu sizambalanga namu yaŋŋaano zitambala za mikono mimpi baana be bazimpa bayansaba sente angulira engoye neŋŋaana ne mukansisobola kwegulira ngoye ezikola wano waka neŋŋaana abaana be ne bampa engoye abaana be mukumpa engoye naŋŋaano zambala za mikono mimpi nasirika nganze omuntu nenzitereka ne bwe natudde nnyo nenfumiriza nazino engoye zaŋŋamba eziwunya n'ensawo njulifu mbitwala wanze n'omukazi wa wano mu ttawuni ngenda tuuka yaffe mbyambale ndi wa lubuto kyenakutte byonna nga mbikwata nga mbisuula mu kasasiro kyenakoze simanyi oba kikyamu oba kyekituufu nendabikutte nga mbitwala mu ppipa z'ebweru mu zibala nga ndekawo engoye z'okwambalira wano ziri engoye 4 n'eza winta 2 eza winta 2 n'ez'okukoleramu wano engoye 3 zengoye 5 izo naziteresa olw'ensonga nti nkyakolawo naye bwe naamala okukolawo sina gye nzitwalira njazizingako bulungi nnyo ppaka mu kasasiro maama nga ndekawo kasawo kange kati naye nga kempangamu engoye zange nga ntuuka okunaaba ekiro nga ŋŋamba tonaaba sabbuuni oyo nga mugamba ono dito newaffe e Uganda nali mukozesa dito mulungi nga ŋŋamba akugambye oba tebaguze shampu naaba sabbuuni wa omo nga mugamba nze sobola kunaaba omo ekisooka omanjubula ate ekyokubyansiiwa naye ono dito mulungi omukazi ng'ayomba nnyo olw'okuba nga nyo naaba omo manyi neerwaleero no kyagenda okukola singa badde ankulidde shampu naŋŋaano naaba mbadde nja kiwuliriza nti naganyo naaba shampu we naye teyamungulidde oba ontegera ayagala neegulire kati aŋŋamba sinaaba dito wange gwe neegulira bula naabe omuwe kuba mpunya nakiganye naye kindeetedde embeera enziri ennyo n'okuntulugunya kino kiri kuba ye tagenda kukugula wabula akunyigiriza mirimu ekyo nensirika naye mpulira nga nzitoowereddwa omukazi ono nakava ku ofiisi nava mu mwezi gwange gwa 6 gwali gwa 7 nakava ku ofiisi kati mpulira nga mbikooye ono omukazi akunyigiriza mu buli kimu ebintu byange nze mbyegulira kati aŋŋamba nkwatisa ku sente ngule shampu zatampadde nga lwaki nze ebintu nabisudde simanyi kyenakoze kikyamu oba kituufu ekyo nsaba mumpabulemu naye nga nabisudde engoye nasudde kuba ewaffe e Uganda sigenda zambala engoye zeni tezirina makulu nnyo ewaffe e Uganda oba okitegeera tezirina value ewaffe naddala nga nze ow'omu kibuga nze tezijja kunkolera tesina kugenda ziwa kati akedde ng'afuuyira pafyumu muloomu ng'aggalawo amadinisa gateekako faani nga ne loomu agiggala atadde mu pafyumu olw'okuba nti mpunya Mr. Kadama wenzabira ku magezi ga bannange bonna bali mu nnyumba bowuliziganya bampa ku magezi nkole nti omukazi ono nze sigenda kukwata ssente kugula sabbuuni ng'ate ninawo ekitole kyange ekya dito kyekinnaggwawo ate nze tangulira bulungi nnyo olususu
oba okitegeerako bwe mbadde mpulaninga n'okugula kati wembuuliza nkole ntya. N'asanyuka nnyo nga munzizeemu nga mumpadde ne ku magezi